Omubiri gwa Minisita Muhakanizi Keith gutuusiddwa mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero nga guno gujjiddwa mu kibuga Milani ekisangibwa mu ggwanga erya Italy omugenzi gye yafiira ku lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde. Ng'ono omubiri gwe gwaniriziddwa General David Muhoozi, State Minister for Internal Affairs, n'abalala okubadde bajjeno ne abasirikale mu biti ebyenjawulo n'abanene mu gavumenti nga kuno kwotadde former Deputy Attorney General Mwesigwa Lukutana. Ono omubiri gwe kikakasiddwa nti gugenda kugalamizibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogwokuna omwaka guno gwennyini 2022 mu disitulikiti ya Lyantonde ku butaka bwe. Kino kireeseewo kyongedde okutya mu banene mu gavumenti nga beebuuza engeri omukulu ono gye yafaamu. Bagamba teyali nnuŋŋamu, teyali nnambulukufu bulungi, nga beebuuza obanga ddala bano abantu mu gavumenti battibwa buttibwa nga waliwo ekigendererwa. Beebuuza bw'oba nga battibwa buttibwa nsonga ki ebattisa. Nno n'abanene mu gavumenti bongedde okusattira, tebamanyi lumbe ekirubalya, kubanga bw'obanga ddala toli mu kabinja kali akakulembera eggwanga wadde bakuwa ekifo mu gavumenti oba toli seefu. Kino kiwa kyakuyiga ki abali naddala mu magye ne mu poliisi, kubanga nabo tuze tulabako bajjeno abanene nga bajja bafa mu ngeri y'emu bw'eti Muhakanizi gye yafuddemu, kubanga balwala mu bulwazi ne batwala emitala w'amayanja okujjanjabibwa. Tugenda okuwulira nti gundi takomyewo, gundi akubiddwa masasi. Kati enkola y'amasasi yo yavaawo, kati enfeeno eriwo yeraliikiriza abantu. Buli muntu aweebwa ekifo ekinene mu gavumenti naye nga toli nnyo ku lusegere lw'abakulu, enfa gy'ofaamu ebeera bwetyo bwetyo. Kati abanene mu magye nabo bagenda kibalya mpola mpola mpola, nga bwe bajjamu abanene ate bwe banyigamu abaabwe. Era nga twalabyeko gye buvuddeko akatambi akawogera bannamagye abavuddeyo ne beesoma ne bagamba okutuuka mu 2028 abanene mu magye bajjeno bagenda kuba bavuddemu, nga abafulumiza akatambi ako bennyini nga beewera nti be bagenda okubeera bajjeno mu magye. Nitwalabyeko nga si baggwanga Uganda, kubanga wadde babadde ebyambalo bya UPDF naye abasajja abo Banyarwanda, kubanga era babadde Congo nga bagamba nti bo ly'eggye lya Muhoozi eryazze obutazannya. Singa ovaayo n'oyogera ekikyamu ku Muhoozi balina okukomeza omusu, oba oli muntu wa bulijjo oba oli munnamagye. Kino kireetawo obweraliikirivu mu bantu nti osanga waliwo ekigendererwa eky'okumalamu abanene mu gavumenti. Omulenzi ono baasinga okutya, balaba nti Museveni budde bonna akaddiye ebyobufuzi ateekateeka okubita, naye bw'aba abitadde abirekera ani? Mutabani we gw'ayagala okulekawo. Kati nga bano bagamba nti osanga waliwo olukwe olw'okugjamu abo bonna ye baasinga okutya nga tajja kukkiriziganya nabo. Kati ayagala babamuggirewo agende okujja ye asange kaweweevu. Endowooza bannamagye baatandise okugifuna oluvannyuma lw'obutambi buno bwatandise okusaasaanira emikutu emigatta bantu, nga basajja beewera nti bo ye ttiimu ya Muhoozi ezza okusaanyawo bannayuganda. Era ne bagamba baagala okuggyamu bajjeno bonna okutuuka 2028 bo bagenda kubeera nga be bajjeno abali mu magye, nti ate bo ttiimu ya Muhoozi. Twalinga tukimanyi bulungi nti amagye gaba ga ggwanga eryo lye gaba gasaavingiramu, so si ga muntu wadde omukulembeze abeera mu buyinza. Naye kati gano Muhoozi tannaba nakukwata buyinza, naye amagye gatandise dde okuvaayo okwesoma nti go magye ga Muhoozi era tegagenda kukkiriza muntu azannyira ku Muhoozi. Kitegeeza nti yatandikiddewo dde okulyetinga eggye erirye, nga gano amagye g'eggwanga bali mu gasaanyaawo mpola mpola. Naye ab'amagye bwe mutaazuukuke nammwe olwammwe lujja kujja, mujja gana okwerwanirira nga mukyalina obuyinza, kubanga bw'oba n'emmundu naawe osobola okwerwanako ng'omuntu. Naye munaalinda babattenga ebiyenje mmwe munaamanya mugenda kusaanawo, naye Uganda yo tegenda kusaanawo. Kati ono tubadde ku Keith Muhakanizi agenda okugalamizibwa enkya mu disitulikiti ey'Eryantonde. Gye buvuddeko twalabako omusajja yavaayo nga yemulugunya ng'agamba nti ono yali yanyaga ettaka lye okubadde amaka ge, era ng'agamba bwe banaaba lyetabakkiriza kuziikako omugenzi ono tebagenda mmuziikawo kubanga ettaka lirinako obwannannyini n'ebyapa byonna yabirina, nga kikakasibwa nti minisita ono ettaka yali yawambaliwambe ku muntu. Ekyebuuzibwa yabawadde olukusa bamuziikeko
oba bagenda kikola ku kifuba nga mudda banaamusimulako. Ababaka ba palamenti baminisita bali mu ggwanga Uganda, lwaki mulowooza nti nno amaanyi g'emmundu ge gasinga buli kimu? Ffe katulinde kulaba obanga anaabakkiriza n'abawa olukusa olumuziikako obanga binaabaamu okusika omuguwa. Tubirinze olunaku lwa nkya tujja kubeera tubibatuusako byonna. Omugenzi ono bw'anaabakkirizibwa okugalamizibwa ku ttaka eryo ye lyayita erirye kwabadde awangalira ebbanga lyonna.